نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع ثقلين الجن والإنس، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبعد، يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أتنزو الله سبحانه وتعالى نanyini matenda amajjuvu agatali mu bukendeezi, akyatuwadde obuwangazi twongere ku mirimu emirungi oba oliawo gye tulowooza gye tuyina, nga bangi baatutte adde emyaka nga gye tulimu, irrespective of their age, nga Allah tatunuulidde myaka emeka gye bawangadde, irrespective of their profession. Allah nga tatunuulidde abadde asomye kubeera ki. Bangi abasomye okuvuga ennyonyi, Allah n'amutta nga tagirinnyeemu. Bangi abasomye, buli omu kyasomye, Allah n'amutta nga tannatuuka ku kiruubirirwa kye. Enteekateeka zaffe teziyinza kuziyiza nteekateeka za Allah, naye enteekateeka za Allah shi'ta am abai, oyagala oba toyagala, ziziyiza ezizo. Kyova mu aya emu yatugamba nti wama tashaa'uuna illa ayasha Allah. Toyina kyonna kyoyinza kwagala kibeere nga bw'oyagala kibeere okuggyako nga Allah yagadde kikole ki kibeere. Mu aya endala Allah n'atusuubira ekigambo ekinene nti wala taqulanna inni fa'ilu dhalika ghada. Aya wetu bwegamba mu suuratul Kahf, wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu dhalika ghada. Allah subhanahu wa ta'ala agamba togambanga nti nno ngenda kukola ekintu kyonna enkya oba ngenda kukola kino enkya. Yagamba nti illa, okuggyako nga agambye nti illa ayasha Allah, yani okuggyako nga ogambye nti insha Allah, nga yagadde Allah. Basajja bangi agenda okukeera ku makya nga omukazi gwe wasinze si gwe yali asuubira, yali asuubira mu Warabu, agenda okugyawo ati nga mudinka ate mala atwalira n'amuteekeramu obutebenkevu nga ne bwoleeta omuwarabu takyamwagala. Ayesha Allah. Abaddu bangi balowooza nti asomye agenda kuba pulezidenti, simaya banka maneja, amayinza atunda micungwa mu wino. Ayesha Allah. Kati bwe tutyo mu hadithi ya Nabbi yagamba, hadith al-Qudus, Allah tabaraka wa taala yagamba nti abd yurid wa ana urid. Hadithi eyo Allah yagamba nti muddu gwe oyina by'oyagala, nange nina byenkola ki. Abd yurid, oyina by'oyagala, naye nange nina byenkola ki, byenjagala. Allah subhanahu wa ta'ala n'akola omuddu ono, n'akola naye endagaano mu hadithi al-Qudusi, naga nti omuddu yenna bw'onaatuukiriza byenjagala, nange ngenda kutuukiriza byoyagala. Gwe kuuma ensalosalo za Allah, toyenda, togeya, tobba, tokumpanya, byonna Allah byagala nti haramun. waman yata'adda hudud Allah faqad zalama nafsahu. Yenna anaabuuka ensalosalo za Allah. Hadithi eyo yennyini Allah subhanahu wa ta'ala naga nti muddu gwe bw'onaagootaanya, bw'onaayonoona nze byenjagala, abafa omuddu asobola okukoona Allah byayagala? Tasobola. Allah n'akulaga nti amakulu bw'onaasukka ensalosalo za Allah, Allah yagaa nti nange sigenda kukuwa byoyagala. Abange twerowoozeemu tuyimiridde tutya ku Allah byayagala, naffe bwe twagala, bimeka byatuwadde nga tetubimusabye.
ate bimeka byatakuwadde oba byatannabakuwa n'onyiigira ekyalo kiramba. Taata agenda okudda ewaka nga mukambwe yabadde anoonya ebiri, Allah amuwadde gumu kitundu, n'atannalowooza ko Allah gwawadde 2,000 ne gwatawadde. Agenda okudda ewaka nga kan salaamu alaykum wa alaykum salaam, genda webaka. Salaamu agobekerezaako kira, genda webaka. Yabadde anoonya emitwalo 2 e Kampala, Allah n'amuwa gumu kitundu, nga waliwo Allah gwatawadde ng'agenda kutambula okuva e Kampala mpaka Zana, abamanyi Entebbe, ng'agenda kutambula okuva e Kampala mpaka Kawempe. Talina nnusu 10 luyinza mmutuusa Kawempe. Abange tulongoose enkolagana yaffe ne Allah tabaraka wa taala. Nabbi yalamira Abu Hurayra namugamba nti warida bima qasama Allahu lak, siima ne Allah kyakugabiridde, takun agana nnas, ogenda kuba gwasinga abantu bonna obugagga. Atufuga Allah subhanahu wa ta'ala okuviira ddala ku njagala zaffe, byonna byoyagala, okubaawo kwa byonna byoyagala bibeere, byonna Allah amala kukkiriza. Allah kasitakkiriza kasa okwagala kukwatagana n'okwa Allah baasi. Bwe kwawukana ekya Allah oba oyagala oba toyagala ekirina okukulembera. Nabwe kityo tumusabe Allah subhanahu wa ta'ala tumulajanire ateere barakaati mu buwangaazi bwaffe obusigaddeyo. Omumanyi omu oba musomo gwaffe gwe tugenda okutambulirako ennaku ze tunaaba tusobodde, ze tunaamalanga tuli ffenna, tugenda kutunira tutya omusiraamu yeetegekera atya omwezi ogwa Ramadan. Omusiraamu yeetegekera atya omwezi ogwa Ramadan. Abaddu bangi beetegekedde ebintu bingi. Siraamu omusanga yakuba dda bajeti y'embaga naye omukazi agenda muwasa mu 2020 bajeti agifulumya 2018 ate nga lunaku atuuza meeting yeewuunyisa omusajja afaanana bw'ati atuuka mu 2020 nga bajeti teggwangayo naye nga yeetegeka. Omanyi omukyava agamba nti mazima ddala inna likulli muhibbi habib, buli yenna omwagalwa aba ayina amwagala. Likulli muhibbi habib, tubitegedde bulungi? Buli yenna omwagalwa aba ayina amwagala. Era bw'ategeera nti agenda kusinkagana omwagalwa we gw'ayagala, alongoosa ensinkagana ye n'agamba nti mazima ddala wa Ramadan, mazima ddala omwezi gwa Ramadan, yagamba nti mwagalwa lil muhsinin, mwagalwa w'abaddu abalongoosa. Abaffe ffe Ramadan mwagalwa waffe, twetegese tyo musinkagana. Abadde tutuuse to the extent nga twetegekera okusinkagana ng'oli muddu muwala gw'agenda kwendako naye yazika engatto naye yazika empale nga byonna byayambadde tekuliko kiki, agenda kusinkagana gw'alowooza nti gw'ayagala naye mu njagala etali ntuufu. Kati seeka ono kyava atugamba nti likulli, buli yenna alina gw'ayagala, buli mwagalwa yenna aba alina amwagala. N'agamba nti wa Ramadan, mazima ddala omwezi gwa Ramadan mwezi mwagalwa oba mwagalwa abaddu abalongoosa oba abaddu abakkiriza. Fa idhan tweteekereteekere omwezi gwa Ramadan guno Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ayyama ma'dudat, nnaku mbale bubazi. Naye ennaku ezo ebiseera ebisinga mu kubeera kwazo nti mbale, omwezi gwa Ramadan gutambula ne guggwako, omuddu yeekengankera nga bamugamba nti enshayidi, obwongo ne buddukira ku lugoye lwagenda okwambala naye nga talowoozezza ku biki byakoledde mu mwezi ogwo. Abaddu obwongo buddukira nnyo ku nkoko eya Idi, sukaali, omuceere, basimaha, simanyi oba ssente taata w'abaana. Obwongo awo buba bukutokota, naye nga basahaba bo abaatusooka baate strong reflect yaabwe yalinga nnyo ku biki bye bakoledde mu mwezi ogwo emabega. Qur'ani asome ekigero ki, adhikari asome ekigero ki, istighfar akoze ekigero ki. Kati abange twetegekera omwezi gwa Ramadan. Tunuulira abaana abasoma, abadde basoma
secondary, primary. Bagamba bugani nti UNEB. Mugenda mukola mu gw'omunaana ne mutuuka mu gw'omukwaga ng'owuliranga gwe bagamba nti wanca. Lula n'ozigula. Campus omuzadde n'agigula. Simanya mathematical sets. Ne bagula obutabo. Ateekateeka mwana ono okukola ebibuuzo bye. Omuddu ateekateeka omwana okuviira ddala mu baby egyo emyaka egyo. N'amuteekateeka mu primary. Myaka 7 egyo 10. N'amuteekateeka mu amuteekateeka kuba kyana abanga akuze. Kyewuunyisa mu buwangazi bw'atamanyi mwana ono bw'agenda kuwangaala. Omuzadde ateekateeka omwana we gw'ayagala abeere omusawo. Emyaka 3 mu nursery. Emyaka 7 mu primary egyo 10. Emyaka 6 mu second egyo 10 16. Emyaka 3 egisooka ku university emyaka 19 ng'amuteekateeka kuba musawo abeere engineer. Era ng'omuzadde ono alina entegeera nti omwana wange ono anandabirira nga nkaddiye. Allah bangi baalazeeko maama n'aziika mutabani we. Naye nga maama yali aweerera omwana ono ng'ebirowoozo enteekateeka eno gy'aleera omwana anandabirira mu bukadde. Olaba wakoze shiriki. Obuwangazi obusigaddeyo n'abutikka omwana. Gy'obeera omwana ono yabadde amuliisa ebbanga ly'amaze nga ali mu kkula oba akaddiwa. Ezo enteekateeka ez'eddunya tuziyina. Naye twagala tulabe abaffe abatusooka bali abalongoofu bo beeteekerateekera batya omwezi ogwa Ramadan. Omusajja omu yagamba nti kaifa la yubashiru almu'min. Omukkiriza ayinza atya obutasanyuka ng'awulidde ku mawulire g'omwezi gwa Ramadan nti gujja. Lwaki omukkiriza yalisanyuse? Futihat abwaaba aljanna, emiryango gy'ejjana gibeera meggule. Allah ejjana gyayogerako mu Qur'an agitemaatema aginnyonnyola nga n'asembayo obutayagala kutegeera yeekanga ategedde. Allah bayogera ku jjana mu surati Ar-Ra'd yagamba nti mathalul jannati allati wu'ida al-muttaquun, ekifaananyi ky'ejjana gye ntegekedde abaddu abakkiriza, tajri min tahtiha al-anhaar, ekulukutira wansi waayo emigga, ekulukutira mu yo emigga. N'aleeta ekitende ekyokubiri kye mbadde njagala, yagamba nti ukuluha daimun, ebyokulya bya mu jjana omuzungu agamba nti all seasons. Abantu b'omu jjana tebalwaninga shortage of anything. Kati eno season si ya miyembe. Ukuluha daimun, ebyokulya by'omu jjana bya kagenderere. Omukkiriza oyinza okulya ku mwezi, ku mawulire g'omwezi ogujja, emiryango gy'ejjana bwe bagiggulira egifaanana bwe gityo. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ku bulungi bw'ejjana n'agamba nti abaddu b'omu jjana walibaasuhum fiiha hariir, bagenda kwambazibwa engoye eza hariir. Hariir oyinza omugeraageranya ku bamuyita silicon, silver, kale silver. Oyinza okugeraageranya ku silver naye ate ogwo muvumba, z'engoye z'abantu b'omu jjana. Allah yagamba nti mathalul jannati allati wu'ida al-muttaquun, surati Muhammad yagamba nti fiiha anhaarun min maa'in ghayri aasin, mulimu emigga gy'amazzi naye ng'amazzi gali tegasiikuuka. Era abadde bapaakinga lw'enzooli naye ng'alimu n'enswera lw'enzooli. Nga chemicals zokka eziri mu mazzi era bawandiikako simaya oba carbonate biki, simaya sodium ali, sibedede calcium ali, mazzi magattirire ag'omu jjana. Allah yagamba nti tegasiikuuka. Kyewuunyisa Allah bw'aleeta mu Qur'ani bw'aba yogera ku migga aleeta pululo, si senjolo. Emigga teyagamba mugga, emigga gy'amazzi agatasiikuuka. N'agamba nti wa anhaaru, abange si mazzi gokka, min labanan lam yataghayyara ta'amuhu, mulimu emigga emirala nga jjo gy'amata tegakyusa mpoma yaago. Leero bwe gakyusa empomo yaba bbongo oba yogati, ag'omu jjana yagamba tegakyusa. Omwezi gwa Ramadan emiryango miggule. Kaifa la omukkiriza oyinza otya obutasanyuka ng'owulidde ku mawulire g'omwezi ogufaanana bwe gutyo? Omwagalo w'abaddu abaagala okulongoosa abakkiriza abanga omwagalo wa mwajja, omwagalo wa mwajja, naye weetegekedde otya omwezi ogwa Ramadan?
wetegegete omwezi ogwa Ramadan wetegese naki wallahi ajib chewunyisa omuddu yamala omwezi guli ogwa Ramadan nga tamanyi kusoma yasaruna ne guno gumusanze tajimanyi bwatuna mu yasaruna alabo obusoto obwezinze waliwo akayina obutonyeze waliwo akayina amaaso wano munda eyo nun waliwo akayina akatonyeza eriiso lyako liri eno bweru eyo yebba bwalaba akayina obutubuuso obubiri eyo ya wansi bwatyo n'emyaka 85 7 asubira okusinkagana Allah era wabanyumyamu ne bannaga afen tusiibye katamaza ndabe kangendanga kuba taata wo yampasiza Ramadhani bwe mbala mudayika ndi 40 asibira Ramadhani ya 40 omwezi Allah yagamba nti shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran ogwasiwa mu Quran ahsan alhadith embuzi esinga okuba entuufu esinga okunyuma omusiraamu n'otuuka mu Ramadhani nga Quran teriiwo abaffe twekedde tutya omwezi ogwa Ramadhan omwezi ogwo gujja naye gulimu ebibala bingi ejjana bwe tunaasudda ku jjo tuyinza obutavaawo kawoowo kajjana nabbi yagamba nti omuddu omukkiriza agenda kuwulya akawoowo k'ejjana olugendo lw'otambulira ebbanga lya myaka 500 years. You think of any journey lowoozayo ku lugendo oluna lwoyinza okutambula for 500 years ne oba otambula oyavula emakka oyinza okutambulira bbanga ki ng'ogenda oyavula oyinza okweza emyaka 5 nga tonnatuuka. Abajungu tebaavanga mu Uganda ne bagenda emakka ne bakola hijja ku bigere nga beetaaga emyezi 6 ku bigere ebigere emyezi 6 naye akawoowo k'ejjana riha aljanna akawoowo k'ejjana no byegamba nti omuddu baasabu aljanna bagenda kawulira ebbanga distance eri wakati waabwe n'ejjana a distance oba ejjane erina coverage for 500 years 500 years. Allah yagamba nti abaddu bagenda kubeera mu jjana muttakihina fiha ala al-ara'ik la yarawna fiha shamsan wala zamharira bagenda kubeera mu jjana nga tebawulira musana gubookya wadde obunnyogovu esi kawewo keeko bugumu siringi musana si mungi mpewo si nnyingi nga bwe tulowooza ku mayumba ge tusulamu eka sanga omugagga nga afulumye mu kalina ali mu nayiti kalina efuusa adhaabu gyali ayimiridde ku balukoni ati atambula ali mu bokisa haji kiki ebbugu mu mwana wake naye nga awulira embeera ekyusi obulamu bwa dduniya bwe butyo okutulimba naye nga si bulamu owulidde si bulamu. Allah yagamba nti abaddu abagenda okubeera mu jjana emigga gy'omu jjana emiryango egy'ejjana ey'ejjana emiryango gyayo egiggulawo omwezi ogwa Ramadan Allah tabaraka wa taala agamba nti fiha anharu mwana wattu mulimu emigga emirala nga mulimu min khamri lazzati sharibin mulimu omwenge alkhamr yakosa mwenge naye nga guno gwayogerako si gwe guli gwolaba baminisita member of parliament akiikira ab'ebuduuda akiikira ab'ebusoga akiikira ab'ebusimaya bunyolo akiikira ab'entebe minisita alina amagezi nga yanywedde omwenge guno ogw'edduniya n'afuka mu ngoye. Allah guli gwayogerako tegukyusa ntegeeraayo kyova nabbi yagamba nti man maata mudmina alkhamr omuddu yenna anaafa nga alemedde ku mwenge guno ogw'edduniya Allah yagamba nti innama alkhamr walmaisir yagamba nti hadith aya wakati yagamba nti rijis nagis okiwulya bulizi n'owulyanga weesiwadde olwata anuuna akaveera bwalaba omusiraamu n'akakuba ensawo naye nga anuuna ki kiri Allah kyagambye. Naye nabbi yagamba nti omuddu yenna anaafa nga alemedde ku mwenge guno ogw'edduniya saqaahu Allahu yawma alqiyama Allah ku qiyama agenda mumunywesa olusaayisaayi n'olusira oluva mu bwerere bw'abenzi anaafa nga alemedde ku mwenge. Dira abaddu ennywa y'omwenge ya bukodyo akwata n'atabula mu sooda n'akomberera naye nga Allah ku arushi yamulaba yagayi budala kiki
obadde ki niga akola ko arshi wala adna min dhalika wala akthar tewaliwo obeera kobeero akulaba ku zambi lyoyagala okukola Allah omwenge gwasuubiza abaddu abakkiriza tegukyusa ntegeera yaabwe gukoledde mu bibalo ebyenjawulo omumanyi omu yagamba nti yaleeta ekifaananyi kya cocktail juice babeera batabudde juice owa apple owa mango simanya pineapple simanyani strawberry ne bakola ekivuguto kya juice juice oli takyusa ntegeerayo naye abaddu abanywa amalwa balinda muwemba guno gumala kukula gumala kwonooneka balina ne gwe bayita mwenge bigere sanga ow'envunza ali muli asotta olidde bagenda kukamula kabisi nanyo abaddu banywa omwenge ne gumwokya emimwa gino gyonna ne gibambuka naye ng'anywa asiiza ani akaso gunywa edduniya n'ebyayo bwetyo bwefaanana kuba Allah yagamba nabbi yagamba adduniya mal'un edduniya eno nkolimire temulimu kalungi temuli abange omwezi ogwa Ramadan gulimu ebirungi bingi ng'emu ku birungi ebinene ebigulimu yagamba nti futhat abwaba aljanna emiryango gy'ejjana gibeera mu ggule gibeera miggule ate egy'omuliro ne giggalwa abange mwezi buli musiraamu yenna mu duaazo walisabye nnyo Allah n'akutuusa mu mwezi gwa Ramadan kuba alina baatwala nga bamaze okulya ddaako alina baatwala nga futaali alina baatwala nga balangirira leero ku magaribi okusiiba tugenda mu tarawih Mungu nga yamututte ku ssaawa 10 alina gwatwala ku 11 alina gwatwala mu kuyisinganya kw'ebirango babeera balanga eri okwaziina rada nga balanga Ramadan ngeno ye balanga kufa kwe kusaba Allah subhanahu wa ta'ala tumulajani atukkirize atuyamba atukkirize tusibe omwezi gwa Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eri gyemafundikira naye tugende ku byenjagala twogereko ku mwezi ogwo mu kwetegekera omwezi gwa Ramadan n'atugamba nti mujjana ejjana eyo emiryango gyayo egiggula mu Ramadan omukkiriza teekayo ebirowoozo yagamba nti mulimu min asal musaffa mulimu omubisi hani omubisi leero omuddu osanga ayita munne hani naye nga gabayita hani la hawla wala quwwata illa billah nga noona akimuyita akozesa luggumuggumu hani naye nga akakasa gwayita hani kamulali hani tebuliiwo bwahane bwe eri Allah tusuubiza migga gya mubisi bwe yali Allah tabaraka wa taala ayogera ku guno ogw'edduniya mu surati an-Nahl yagamba nti awhayna rabbuk ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyuta wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli ath-thamarat fasluki subula rabbika dhulula yakhruju min paka aya jazikum mu nsingo zitegeera Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti yawe enjuki amagezi egende ekole ennyumba zaayo minal jibal buyuta wa minash shajar ekole ennyumba zaayo mu nsozi sigwe bayita omuzinga ekole n'ennyumba zaayo mu miti olumanya Allah n'agigamba thumma kuli min kulli thamarat genda ng'olya ku buli kibala ogisanga kakomera erina kemika enkulu ennyo gyeyagala mu kukola omubisi hatta ne kasasiro ogisanga hatta neri muhammam khala oba okyamala ekyetaago n'ogiraba nga erina kemika enkulu mwana wattu ate omubisi tegwetaaga kufumbako era gubalibwa mu bintu ebiwonya endwadde ng'era Allah bwe yagutenda mu Qur'ani mu aya yennyini yagamba nti yakhruju min butuni ejja mu lubuto lwayo ekyokunywa yagamba nti mukhtalifu alwanuhu ng'omubisi guno gwa mabala ga njawulo abaddu abatambuddeko waliwo abaali balali ku mubisi nga gwa bbulu ebiwulira ngero ali e Uganda waliwo abaddu abaali balali ku mubisi gw'enjuki nga mweru nga bw'olaba olupapula olweru nga bw'olaba abalaba ogwa bbulu ebewunya guno ogwa kitaka waliwo abaddu abaali balali omuddu omu yandaga ku mubisi nga gulinga mazzi wallahi ngoyinza olowooza mazzi
nenga owunze kooti ogulaba gujja gu thickness gye guyina ey'omubisi ne testi yaago kotegera nti mubisi nga guli nga bw'otulaba oti mu giraasi mwe guli ng'egiraasi olaba wansi nga bw'olaba amazzi naye nga mubisi gwa njuki n'olaba emigaso Allah gye yateeka mu njuki n'emigaso Allah gye yajja mu kiyenje obunene bw'ekiyenje n'enjuki oba kiki ekisinga emigaso fatabarakallahu ahsana alkhaliqin yayawukana Allah omuyitirivu okutonda n'okulungi yakyabeera atonze nabusi abaluganda abakkiriza bwetejjana ebyo nno nnaate kunojjolamu kujjamuko bujja yagamba twalahum fiha min kulli thamarat omwezi ogujja ogwa Ramadhan ejjana emiryango gyayo emiggule gye boogerako futihat abwab aljanna fi shahr Ramadan mwezi ogwa Ramadan yewunyisa atasonse kuwulira amawulire ago nti omwezi gwa Ramadhan gujja yagamba nti ejjana walahum fiha min kulli thamarat ejjana erimu min kulli buli kibala kyonna olina ebibala ebimu byolaba mu magazini n'owoomerwa naye nga tolidde ng'olabe bulabe bwoti katabu magazini waliwo ebibala ebimu bala abalaba firimu n'alaba bulabi n'alaba nga alidde naye nga talidde alabe bulabi bwati firimu ejjana Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti min kulli thamarat buli kibala kyonna kye wali olowooza nekyotalowoozangako hadithi emu nabbi n'aleeta sifa y'ebibala biri eby'omujjana yegamba nti bigenda kubeera nga bikootakoota nga omaye omuti nga biri wansi biti nga newoba weebasa osobola okunoga tebyetaaga nkonyogo simaya mpa eddaala nsindikaako kankulinnye ku mutwe okubonaabona okwo mujjana tekuliiyo sanga omusajja yeyasimba omuti naye ng'abonaabona n'okulinnya omuti ogwo n'aleeta katabani ke n'akalinnyako n'ateekawo eddala ayagala kuwanula muyembe okubonaabona bwe kutyo mujjana tekuliiyo tusabe Allah subhanahu wa ta'ala atuwe ejjana abanga omuddu anaaba ayengedde ejjana Allah yagamba nti faman zuhziha 'ani nnar musati Imran yenna Allah gw'anaataasa omuliro wa udkhila aljanna faqad faz Allah n'amuwa ejjana omuddu oyo agenda kubeera min alfaizin agenda kubeera mu baddu abawangudde nabuli kityo bingi nnyo ebiri mu mwezi ogwa Ramadan oba ebiri mu jjana in particular tukonye ku jjana abaddu tweteeketeekere omwezi ogwa Ramadan mbufunze njagadde tusooke tutunuulire mu kweteekerateekera omwezi gwa Ramadan ogwo tutunuulire ze tuyita shurut oba obukwakkulizo wujubi Ramadan okubaawo oba okutuukirira kw'okusiiba kunene okubeera nga kuyimirirawo oba nga kukkirizibwa kulina obukwakkulizo buno meka obukwakkulizo buno busatu bwe tubeera tweteekera omwezi gwa Ramadan obukwakkulizo bunene tubuseeko ebirowoozo tubuseeko ebirowoozo obukwakkulizo buno busatu kasita bubeera nga tebuliiwo mu Allah baddu bagamba nti ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam yani furida alaykum Allah gamba nti mbalaaliseeko ekose ekigambo kataba muwandiikiddwako amakulu ba ahlu tafasiri mukulu na Qur'an bagamba nti furida Allah yagamba nti mulaalikiddwako omuddu olina okussa ebirowoozo kukoola Allah kwakowodde ya ayuha alladhina amanu ayina ebibbo by'abalongo Allah tamugambye kusiiba irizi simanya mukyala ddagala lyawabba amwagale Allah tamugambye kufuwa mmindi mitwe 10 mitwe 8 aga nti ya ayuha alladhina amanu abaddu abeewaddeyo ne bakkiriza Allah yagamba nti kutiba alaykum as-siyam mulaalikiddwako okusiiba Allah okutugumya subhanallah nagamba nti kama kutiba ala alladhina min simma musoose nga bwe nalaalika kwabo ababasooka abaffe twalirowooza nti ffe Allah bagambye tuleke emmere affe twakoze eki fera ffe abaleka emmere okuva ku makya mpaka saa 12 kama kutiba ala alladhina min nga bwe kwalaalikira okwabo ababasooka kye bayita okusiiba imsaaku omuddu kweziyizaako ebyokulya ebyokunywa ebyobwagazi okuviira ddala emmamba ey'okubiri weesalira okutuusa omusana ogukola ki enjuba weegwira akaseera ako
werekereze mu akaseera ako ng'okeerekereza lillah. Hadithi tujja ziraba mu maaso eno ezinywezaako ensonga eyo, imaanan kukkiriza ne weerekereza lillah. Ng'okwerekereza kuno kwerekereza n'osiiba si mmere kkubula nga naye waayi kansiibe okweziyizaako ebyokulya byakunywa bya bwagazi n'obyerekereza lillah akaseera ako. Abaddu bangi abavubuka naddayo ffe tulina entegeera etali ntuufu ennafu. Omuddu n'alowooza nti boyfriend yo naagenda mwerekereza okuba wasiibidde. Gwe Allah kiri haramu gy'oli. Bamwerekerezemukko kati we basiibidde we banaalaba futaali baada solatil ishaa'i mumagalibi awo nga nti omanyi ojja kunsika ekisiibo tonsirikira message ku WhatsApp ojja kugira ekisiibo kyange. N'amubulookingayo kaawo obudde obwo amubulookinga messages ze okuva ku futaali simaya ku ddaaku n'amala n'asumula unblock kyebagamba wano mutalawe haawo wonna ku kyatinga katemba g'olimu ekisiibo kyo kiri ku njegoyigo z'obutakkirizibwa longoosa. Nabwekityo Ramadaan eno oba okusiiba mu ntandikwa ye taarifu gye tubeera tugenda nayo definition okwerekereza okwo mu kaseera ako nga tetunnaba kusiiba. Tulina ebintu bye tulina okusaako ebirowoozo oba shuruut z'okusiiba obukwakkulizo bw'okusiiba obuli okwakkulizo busatu ng'akakakkulizo akasekera ddala bwe tuba tusiiba omwezi gwa Ramadaan dukhulu shahr tusiiba ng'omwezi gwa Ramadaan gukoze eki gutuuse. Gwe imaani tekulinnya nze kantandikire mu mwezi ogusooka nga Ramadaan tennaba. La hawla. Omwezi gwe tulimu Ramadaan nga tennaba guyita Shaaban oba Rajab. Kale oyo ayangamba guyita Jaberi. Kale bwe tuba tusiiba omwezi gwa Ramadaan tusiiba nga ekiseera ky'okusiiba kituuse. Si kutandikira mu Shaaban neweekalirira kati watuuka mu Ramadaan wakati n'ogamba nti ennaku ziri ezasooka nze nazisiibira eri mugundi Shaaban ojja otoolako eri wasiibirayo 15 kandi mu Ramadaan awo ojja kusiibayo nga 15 mampezi za 3 mwenno mukyasiiba naye nze namala dda. Gwoba wasiiba bibyo amma okusiiba Allah tabaraka wa taala kwayogerako mu Suuratul Baqara nti kutiba alaykum as-siyam omwezi ogwa Ramadaan Allah gwayogerako mu ayo tulina okubeera nga tuuse mwezi ogwaki omwezi ogwa Ramadaan guyina adilla nyingi ku nsonga eyo. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti wetubeera tusiiba omwezi gwa Ramadaan yagamba nti suumu biruyatihi musiibe nga mumaze kulabako. Amakulu nabbi kyalayogerako nga tumaze kulaba kuki ku mwezi. Leero Allah ayina abaddu bawadde abakozesa ebyuma ebyo ne bagulaba nga guvuddeyo omwezi ogwa Ramadaan ogwo era ne balangirira ekikwatako. Kyaliwo ko ku mulembe gw'omubaka abaffe twebuuze nti bo ku mulembe gw'omubaka baakozesanga ki abatalina bitangaaza. Abaddu kisobokera ddala okubeera nga abali wano matanani nga we tuli nga tetugulabye naye nga waliwo omuddu ali e Nairobi n'agukola ki n'agulaba. Batugamba riwaayo emwe tugamba nti ku mulembe gw'omubaka aliwo omusajja omu yali musajja mu Namalungu n'alaba omwezi ogwo naye nga waneeno bano basahaba we bali bo tebakoze eki tebagulabye. Najja n'abaleetera amawulire ago naye n'abannyonnyola n'ebyalabye biki oluvannyuma nabbi n'akakasa amawulire ago. Kati singa abeerawo omuntu abalabye omwezi ogwo ogwa Ramadaan naddala ng'omuntu oyo ali agibwako obanga mwesimbu nga muki muntu w'amazima obanga ensi evuddemu amawulire ago ensi n'esimbu yeesigwa eri ku sunna eri ku busiraamu ne batuwa amawulire ago nti abanga ab'e Uganda fene Saudi tugenza okugira bwetti omwezi ne tugulaba enkya tukole ki tusiibe. Endaba efaanana bwetyo ekkirizibwa. Noono omusajja ono mu Namalungu yagulaba najja n'agamba sahaba nabbi n'akakasa ebigambo bye nti kituufu bw'abanga agulabye nga gayogera mazima tukole ki enkira tutandika okusiiba era tubeera tutandikirawo okusiiba. Olunaku lwe balangirira nti leero tusiibye kenjagala tugende nako oba nako tukaseekawo wennyini kasabalangirira eno ruyatihi nga tulabye ekiro ekyo kyennyini kye tutandikirako tarawih.
abantu baba kyali mu wino sima ya butungulu njagala kateneze ngano 8 ebidomo ya butto 6 nguli ennyanya za musalwe omuddu ng'alinga agenda okulwanyisa okusiiba nga shopping yokka gyakoze mu Ramadani mu myezi 4 aterabikangako waka manyi mwana wange enjala eruma n'asooka atuuka ku daaku yokka esooka n'afunamu obulwadde chapati 10 ayina wali sumbuusa 8 keeki eno omanyi munnaye tujja bbira leta juice oyo ayinawo wano amazzi wano ayinawo soda wali ayinawo fene ayinawo kulya ku menvu eyo naddaaku kati okuddayo ku shuruutu gye tubaddeko bwe tubeera tulabye nga tufunye amawulire ago obanga ffe tulabye n'amaaso gaffe nti omwezi tugulabye gugo gukoze eki tuyinza ffenna obutafuna chance ensi yonna okulaba kiyinza okuba eki kuba guviirayo mu ango ye Allah gy'abeera agukoze eki agujjiddeyo naye abeera alabye bwe tubeera tufunye amawulire ago nga gakakasiddwa tubeera tutandika okukola ki okusiiba waliwo be bayita abasiiba mugenya asooka mwali mubawuliddeko yatandika Ramadani tennaba agamwe mugira mukyadda mu by'omwezi byamu ati era kanze ngira nsiiba Ramadani weenaatuukira bweti mba ntandikirawo era nga nayo ngattako omulundi gumu era waliwo hadithi natujja girabanga kiri makruh kitamwa omuddu okusiiba ennaku ng'omwezi gwa Ramadani gunaatera okusemberera nga bwolaba ennaku nga bwoga nnaku 5 awo bwezi amanyi balina waliwo hadithi eyo ngenda kuddamu ngituneko nja kubamba buulira ennaku balina omuwendo gwe baleeta nga kitamwa okuggyako eri omuddu abadde ajja asiiba nga wona agamba nti tunaatera okuyingira mu Ramadani ya lwakubiri nze nsiiba ennaku zange eza sunna Mande lwakuna n'osiiba olw'Emmande ate enkya n'otandika ki omuntu abadde alina ensiiba eyo eya sunna sigalayita Ramadani yakubiri wabula ndeese kyakulabirako tuyinza okugenda n'amawulire nti wallahi batugambye yakubiri wallahi yakubiri ndeese kyakulabirako okulinganyisiganya ennaku zino oyo bwatyo amanyi baga nti asobola okusiiba webanga ebadde ensiiba ye naye bimanyi okulinya ti Ramadani yakubiri nze kantandike ku Mmande ate gwe oba tokola ki oba tokkirizwa nawe kyo okuddayo kakwakulizo kano akakwakulizo mu bakwakulizo bw'okusiiba omuntu agenda okusiiba omwezi gwa Ramadani tusiiba tumaze bagayete dukhulu shahr omwezi tumala guyingiramu wabula tetuyinayo mugenya asooka bakadde baffe bangi basajja bakulu balina mbeera efaanana bwetu olwa bo bwe bayita obwagazi bw'omwezi guno ogwa Ramadani n'asiibanga ennaku tezinnakola ki tezinnaba kutuuka nabwe kyo nabbi atugambye nti musiibe nga maze hadithi ya Abu Huraira radiyallahu anhu yagamba nti musiibe nga maze kukola ki nga maze kulabako n'agamba nti wa aftiru bi ru'yatihi era mbeere nga musiibulukuka amakulu mukome okusiiba era nga maze kuddamu kulaba ku mwezi ate ogw'omwezi ogukola ki bwe tuva mu Ramadani tuddamu ki Shawwal mukyegaseeko bwe tuva mu Ramadani tuddamu ki Dhul Hijja kale bwe tuva mu Ramadani omwezi guno ogwa Ramadani gujja ng'emyezi emirala gibadde gitambula ne gujja ne gugenda mu nnaku 14 15 nga bwe tubadde tusiibira ennaku enjeru era nagwo gugenda gutambula ne gumala ne tugenda okuyingira mu nnaku 10 esembayo mu Ramadani ng'omwezi ogwo tetyagukola ki tekyagula amakulu okuddamu okulabika kwago guba gulanga ate mwezi mulala gukola ki kati bwe tuba tumanyiza omwezi gwa Ramadani tuyingira mu nnaku 28 29 nabbi kyagamba nti ate mukusiibuluka era musiibuke nga mumaze kulabako amakulu tusiibuka tumaze kulaba mwezi ogwo singa omwezi gwa Shawwal nga bwe muŋŋambye guvaayo kwa 29 ne tugulaba amakulu tubeera tugenda kusiiba tukoma kwa 29 naye tubeera tetugulabe kwa 29 nabbi kye yatugamba nti mujjuze bumma temugulabye mubeere nga mukola ki nga mujjuza yagamba nti fa akmilu mubeere nga mujjuza omuwendo gw'omwezi gwa Sha'ban omwezi ogwa Sha'ban ogubeera gukola ki gujjuza amakulu mujjuze ennaku 10 musibe Ramadani ennaku 30 kati yindaba kuba hadithi eyo nga bwegamba
mubitegera bulungi nyinza okuba ndi omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti tusiibe nga tumaze kulaba mwezi netugamba omwezi ogwo bwe tugulaba nga tutandika okusiiba era n'atugamba nti musiibulukuke era nga mumaze kulabako tukitegeere omwezi ogwo egulabika amakulu ogulanga omwezi oguddako nga tukola ki nga tusiibuluka naye mbeera temugulabye yagamba nti mujjuze amakulu tuba tusiibira wakati w'ennaku 29 n'asatu riwaya endala nabbi yagamba nti omwezi gwa Ramadan yalaza 10 ng'akola ebibatu bye bino alaga ebibatu bye bino naga emirundi kibalage yagamba nti omwezi gwa Ramadan guli bwe guti oba bwe guti amakulu 29 tubitegere ndowooza oba kye kisinga okutegeerekeka kiri kiyinza okuba ekizibuzi kati bwotyo bwetusiiba amakulu akakukuliza akasooka bwe tubeera bakusiiba omwezi gwa Ramadan tulina okusiiba nga dukhul ash-shahr tusiiba tuyingidde mu mwezi ogwaki tugambye nti imaani tulabanga imaani gwe nga owulira ddala nzinzi kati wallahi lwaki sisiiba wallahi n'otandikira mu Shaabani nga kwobalira era banno n'obeewaanira nako munno mwasiiba 3 simanyi oba 29 nze natandikira mu Shaabani nasiiba oba 6 yezi ba 6 mmeka mumwa bwatyo ngoba tewasiiba nabasyo omwezi ogusiiwa gwe tusiiba guba gukoze ki gumanyiddwa akakakulizaako okubiri insha Allah tugenda kukakoonako bukoonyi tetugenda okutandikirako olunaddako wabula kanjula bwanjuzi n'agamba nti akakakulizaako okubiri omuddu nga anaasiiba yagamba nti al-Islam alina okubeera nga muki ng'omuddu oyo musiraamu omuddu musiraamu naye tulina bakwano baffe bajjeeni simanyi kankusiibireko naye olidde wali baganda baffe balina abakazi abatali basiraamu n'alumya Jennifer enjala Jennifer amusiibirako wallahi kankusiibireko taata wabana wallahi kankusiibireko enjala emulumira bwereere Allah bwe yali nga alaalika okusiiba kuno yakulalika ku baddu baki basiraamu oba tugaba abakkiriza bayita abakkiriza yagamba nti ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza Allah baddu basiraamu Allah bayogerako katonda enjala emulumira bwereere era bokka be bagenda okugabana mu kusiiba Allah mu hadithi emu nabbi yagamba nti kullu emirimu gyonna hadithi al-Qudsi Allah tabaraka wa taala yagamba nti emirimu gyonna omwana Adamu gyakola yagamba nti lahu illa siyam fasawmu li okujjako okusiiba kwange wa ana ajizi bihi nze ngenda okukusasula emirimu gy'okola gyonna gijjo amakulu empeera emanyiddwa gy'ofuna naye Allah yagamba nti nze mmanyi empeera gye ngenda okuwa omuntu oyo asiibi Allah Peter agenda muwaaki nga tayagala namulabako ku qiyama rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin kati shart akakakulizo oba shurut ey'okubiri bw'oba onaasiiba omwezi wa Ramadan omuddu ono alina okubeera nga muddu musiraamu omushiriku tasiiba omushiriku takola tasiiba seeka mukubi wa kitabo mubamanyaako ye yagaba enzaalo yenna ayagala abaana nze bonna mbagaba yenna oba amawanika ge misikini mbu yagaba abaana n'abalala abafaanana bwe batyo nabwe kityo n'okwawulira ddala mu kigambo ekyo abantu kye batulaga nti omuntu atali musiraamu yetakkiriza okubeera nga asiiba n'omuntu owokubiri atasiiba omuddu nga murutadde yarutadda n'ava mu busiraamu andiinihi yarutadda n'ava mu buki oyo tasiiba in fact yeetaaga na kwesembereza kuba butwa obusiraamu bumuwa ennaku ezo ng'akomyewo bw'aba takomyewo kiddako aba yeetaaga teyeetaaga na kuwangayira ku nsi ya Allah
kati murtaddan an dini alutazzi n'ava mu ddiini ye otakkirizibwa naye kusiiba aba baliwo talina njawulo na Peter ate mubi nnyo n'okusinga Peter kuba bakki ategedde amazima n'agakola ki n'amayinza nga agaawukanyeeko nabo kityo okusiiba okutyo bwe kufaanana omuddu akkirizibwa okusiiba ye muntu nga musiraamu Allah subhanahu wa ta'ala era mukoola kwe yagamba nti kutiba alaykum siyam ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam mulalikiddwako okusiiba Ramadan ala kulli muslim okusiiba kuli ku buli musiraamu liqawlihi ta'ala olw'ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala era nga bwe ngambye nti ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam Allah okusiiba kuno yakulayeka ku baddu bakkiriza nawe kyo okusiiba tekukkirizibwa ku muntu bano bakusiibirako simanya mukwano gwo simanya akwagala nnyo simanya mugabane ennaku siiba leero nze nsiibe enkya ate mba afaanana bw'atyo oli alina omukazi si musiraamu naye amulumya enjala kwegaabwe bityo agassa oba amazambi ameka tebitegeerekeka byonna bikolera awo ne bwe kityo twetegekere omwezi ogwo gwa Ramadan ebigulimu bingi njagadde tutandike ne ka brief introduction yako naye nga tulina ensonga munaana zetugenda okutunulira omusiraamu ze yali yeteeseteese nazo omwezi ogwa Ramadan njagadde tusooka tukone ku shuruutu zino abali mbazze bazikoonako naye kuttaanya na kunyweza bigambo byabo walimu tubeere nga twongera okunyweza empaji ezo oba obulwadde obukwakkulizo obwo obw'okusiiba tusiiba tumaze kulabako obanga omwezi gutuuse ekyokubiri tulongoosa aqiida zaffe Allah subhanahu wa ta'ala yagamba omubaka qul afaghayra allahi ta'muruni a'bud ayyuhal jahilun Allah yamugamba nti oba Muhammad bagambe mungamba nsinze ebitali Allah ya ayyuhal jahilun omusajja jahil ye musajja tumuyitani jahil omujega kikituufu tugerere eki abange mungamba nsinze ebitali Allah naye kyenyagadde mu ayo yagamba nti walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin Allah yadalika kubasooka namugamba nti naawe Muhammad singa wangattako la yahbatanna amaluk Allah subhanahu wa ta'ala la yuqbal takkiriza mirimu gya muddu mushiriku omuddu ne bw'anaasiiba nga asiiba misana na kiro naye nga agattako Allah omuddu ne bw'anaasiiba nga ye talya ddaaku talya tanywa tasiibu n'asiiba omwezi mulamba talya ddaaku talya futaalita mbw'akikola lillah naye nga mushiriku Allah subhanahu wa ta'ala talina bwetaavu bwa kusiiba kwe n'ebirala bingi tujja kugenda tubiraba naye ng'abange tunyweze obukkiriza tulongoosa aqiida zaffe abasiraamu bangi basiiba omwezi gwa Ramadan naye nga basiiya abaana baabwe irizi mbuladdu erememu ku baladdu laddu nga naye kennyini yasiba omwana ono irizi laddu ekuba n'atomera ekisenge laddu olwate kano akaana katabanike laddu ekuba wuzu n'emuggwako naye asibye akaana irizi obwongo bwe bumulaga nti akaana kano irizi enegena kataasa laddu laddu ekuba obwongo n'oggwabo abagezi ogenda okutegera kawaisire dakika 5 ng'olowooza ekkubye egyo oyinza okusaagirako ne weesiba irizi yusabbihu ar-ra'd bihamdihi walmalaikatu min khifatihi abuluganda abakkiriza twawule Allah subhanahu wa ta'ala bwetugenda okulaba ku mirimu gyaffe anaaba agasse ku Allah emirimu gye tagenda kukwasaamu tulongoose obukkiriza tujja kulaba akakwakkulizo akasembayo tujja tutandikira kakubiri bufunda bw'obudde tukomaawo biidhnillah tabaraka wa ta'ala tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ebisobye mu bigambo bino atusonyiwe n'ebirongoose mu byo abeere nga atuwamu obulungi ateeke mu baddu abawuliriza ebigambo ne bagoberera ebirungi mu byo subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh